Tukomyewo nate era budget program eyes on you era ngamba bugambi ti amaso kugwe eyo program egeno kubange kutwalaganya mpola mpola kamba tuninge muko katini mukikirize nti nakomyewo okugezako okusasanya embeera okukyusa mu kubintu wano ne wali nabano okwetereza. You know the kind of media professionalism we have, sometimes we need to go a little bit, come back, do some twisting and do some art here and there, and you know abagalo kopa come in, no worries. Abatagala kopa originali asigalo originali, aine ekisumuluzo asigala aine ekisumuluzo. Omuntu ayakola Benz ne bolinonya ekisumuluzo kya Benz ekitali kicho, Benz egenda kusigala nga ki kyekyo lwaki bakuyita Branic Benz. Kati mwebale nye mwebale ddala mwebale kuyimba kayimba ka coronavirus. It's a really very nice vibe. Yeah. It's a very nice vibe. Thank you very much. You're welcome. Mayo limbolo tune je nakozeseza abanje ko yostanye bikozesa nti tune yeyo wakusiza kulimba kusembera je tuliwo tosobola ate kuba luyimba ngo digida. Tulimbolo nakuso I use that emotional beat. It's very nice. It's very nice. I appreciate it. Kubanga cyenkumanyiko gombu musajja amu at least abazimbi industry ngo tudda mu bya media. Nji ojukira byonna abamu bakumanyi bakumbona bakumanyi batali ataka abamu tebamanyi mu magera ku soda abakyalani atamanyi no erinya balimanyi naye kankubulye Branic katononyo actually tukube ku mbozi Branic nze natandi nayingira media in 1999 when I'm in senior 6. Kati gojukira kwa basala abo baberanga ne sistange Allen Semakula yaberanga nye nansane bamumanyi nenyingira media mubukedde nze sikolera nko any other corporation other than this one naye na 2000 nentandika okubeera omukubi nasoka kola eri mu mpapula okuorganizinga amawulire ago gye nava then nenyingira okubeera office messenger owa Bukedde newspaper. By that time waliwo omwami wa Mitamo Morris Sekawungu yalinga editor wa Bukedde, and by that time Kasiri aliwa cameraman wa Kasiri omu lupapula lwa Bukedde, Kasiri omu lupapula namusangamu. He was there. Naye akyali junior Kasiri Kagwa Ronaldi Dafini Semakula Medi Muchibi. It's a big lineup. Naye beba nurturing actually. Those are the people who build me up. So when I was office messenger, I joined the Bukedde nga photojournalist. Nakube ekifaananyi. Allahu Akbar. Nakube ekifaananyi abo nabuuza bamisa Kisemakula. Twaberanga yeyo baluna mu birunga bakatandika obuyimba bwabwe muno yegwe. Akayimba kaluna mu birwako. Bamisa Kisemakula bayasigwa nsimira tompa. Bano baseguya mu balabye. We've nurtured these boys. Seguya yansangayo mu Bukedde. Kasiriye. Bamulabe nkanyenye bayinzoloza. Waliwo omwami asoma akola file ku meza mu mitani. Kayira. Abo bona balusangayo. Omuntu gwe nasa Martin Ndijo is a new chap. Omuntu ayaliyo yali Kigobero. Kigobero then Siraj. These two were there. So after that nitugenda maaso nokuba picture. Ebifaananyi wano kwa Africa wano. Simanya bano ababeranga ku street aba betunda simanya eyo Daido Makindi. Nga tuba kuba ekiro pictures Allah. Tuvude mu bichi. By the way, I respect you because Bukedde TV yasooka okujja nga ewereza mu Luganda. Era bwe yata trend ngewereza mu Luganda. TV eyaddako okuboostinga muzadda w'empya. Okimanyi yali ABS. Eno. Kati tolaba tolowooza nti nali mulalu. Natunula mu Lwokano, nentunula mu Nnyanja, nentunula mu listi zonna ze nnina. Nalina kikubira wano. Nsooke nzoga ngiremu katono bwe nti. Kubanga okubanji kyenjagala kwano program nti tuchikuba free. Freestyle. Ogamba atoyogera ku gundi. Bino ebintu, let me tell you. Truth remains truth. Amazima gasigala maki? Tosobola kugajjako. Amazima gasigala mazima. Kubanga omusajja ono bayita alina trend gye yaleeta pastor Iga owaba. Nti alina trend gye yaleeta. Abizaayo. Yawagira TV eri n'abaako n'ebyenjawulo yaleeta junior abaleeta abayimbi. Yes. We yali aleeta abayimbi yasooka okukola ekintu nga alina engeri gya premiering gya unveiling engeri gye yaleetanga omuyimbi nga amwanjula yakisookezanga wammwe kati nga basooka ne bakuba junior n'asooka alanga video
olaba batagenda bena bichi chemanyi ku muzeyi yega ali so innovative, ali so creative. If you're keen bola benyimba eza revival band engeri jezi flowing amu script yazo weewunya omuntu akola ekintu ekyo atenga it's Pasaiga himself bakimulekera kitidanga tewali akisobola nakiso is doing it alone and with a special art. Kati obate mwamunyiza ate nalyoka akola ensasagga bamunyiza era abamunyiza abamanyi nange mbamanyi okitegeera naye bwe twavaawo nze kati olaba nti experience gye nalina ey'olupapula print program y'emisana ey'abayimbi era oluyimba ye yasooka na leero ekyagaanye okudda tukyogera mazima bakyusa bukyusa bakozi omuwala yaddamu bambi yagezaako yatwala omwaka nga mulamba n'akibaka naye kati ebiddirira awo essaawa zino taata wange kati yaluse yagonda Branic bajja kugoba ajja kugoba wekendereza ekirala ekyanza kyoyeraledde ogamba ekyali kimu nti waleeta nti programu egyo watandikawo matwogera mazima nabo ye programu yo kajibata kyusanga linnya kati kankubuulire Branic yaramiti yasooka yakyuka omubimba baguyitala mubimba gwe nakikuba naye erinnya lyalemerawo kiina kyekiraga kati waliwo ekintu ekirala Branic let me tell you one thing nze bwolaba nkola ekintu just make sure there must be exceptions. Exceptions means ekintu where there are many people, me I don't deal there. I make sure I deal where there are minorities. Where there is majority, I don't add up myself. My value is made especially where there is bongo. Kati ebintu ebyangu ntera nnyo bigaana n'ebintu ebikolebwa abangi ntera nnyo obutabikiriza. That's why when I come okuva ebweru I came with a different style. Buli gwali muziki. That means I'm versatile. That means I'm dynamic. That means I can cut across everything. Kubanga kyenkola kya bwongo ate nkiyina mu musaayi. So kind of music abalala bakube music ekyo nakirekera abalala. Let's now go infotainment, content, facts, information. Kati abantu gye beetaaga. Naye nze tojja kun expecting legendary to come back gossip. You know, everyone is doing gossip. Buli omu akola lugambo. Exactly. So I can't come back nentandika kokola gossip. They are talking about Ed Kenzo, there Ed Kenzo, there Ed Kenzo, here Ed Kenzo. It doesn't make any difference. Now what you changendo kubuza. Actually kwa president wade go anchaziza. Nati nkulina akufuni. Wana njema yama sasa agaddaka wanzo ba manyi. Tewali buzibu. Njagala kubuza kiri kimu. Nti lwaki ba present abamu batunuulira bava we bakolera value ejja kuyinza okuntegeera abantu acha abantu abasinga bava we bakolera value mu ekyo ekirabo kyalina oba ekitone n'agenda we bamusasula ssente nyingi naye nga takola value n'amaliriza nga afudde mu kufa mu byaweereza nti lebe bingi nti yensonga gyona mbadde ngenda kubuuza lwakuba nti ansogi mbadde ngenda kubuuza nti of all the TVs kuba nyingi era eno yakabi zonna nyingi ezakabi ng'eno kuba yakabi nze mbambala no TV ezimu 5 zensobola okubala esatu namba 5 erimu 3 bali akabadi ke balina kati fa bali mu media tubitegeera akabadi ke balina nti balina stations 2 bayina oluzungu n'oluganda kati oluganda lukuba wali n'oluzungu ne lukuba wano nga session 2 zenyiga mu position yemu kati bo sinovet webevayo kulaga eri neeno naye tuba tugenze emu ku emu luganda ku luganda tetuyingira mu namba 5 kati kankuddemu ekibuuzo kyo ekibuuzo kyo presenter abafudde okuva wavaawe okuva mwatandika ekimu kwa muli gwali mungi awo naye basinga kwa ono yali ayogera eddoboozi eddene bamuyita Patrick Kazala bwana eyasooka eri gyali agira naye waliwo value oli yalina nnyo value I heard that he's higher paid than where he was before okay so, kati ekyo kankikubuulire mu media bwana mutukuba eno bali mayogera kutunuzamu omudumu ne kawo kutunuzemu naawe nze nja kuwa appropriate answer tenga yentuufu n'abalala abali eyo bagimanye olw'ensonga bino this is the truth eyes on you mazima mulimu ebintu bibiri bw'oba ofuna omulimo let it be any job
tetutunulide media. There is one there is money and there is also profiling yourself or having a profile. Kati ebintu bibiri ebyo olina okulonda ko kimu. Money either your profile. Money or your profile. Lyerinnya. Now most media stations ezisinga they would prefer putting you in limelight but they are not ready to service you with a good salary. Okay. Two, all these media houses, I'm sorry to say, but all the media bosses, they are the beneficiaries. Bebasingo kufunamu. Kati mwe abalala, you're like rugs. Mulinga bichi bisimula. Now what happens? You need to have a mind. You need to make a difference. Nze chantu wale makere nensoma is to justify nti wanonkola wanosikola in terms of revenue. Two, wano my profile in the limelight eri wagulu oba eri rudawa wansi. Do I add value to the people benkolera si bakama bange to the viewers abandaba? Then do I add value to myself? Kati media bosses bochi bakola they want to use you. They write that my name as being a prominent presenter and they take advantage of that because nina muzei wange andeze kintu kinene nyo music naso ndio zato omumanyi katongolo mutongolo. Of course atenga lwachi oyo bade wange lwachi kubuze kibuzi tuende banti egundi yammwe we mwaliwo ko 20 katongolo aliwo TV jesigenda kwogera yali mwa sente nyinyi kusinga kuzafuna nagano gene ne yagana olwachi okuyasanga bali bamwaga olweri nyali muganda tubadde tukyagenda corona naita tugenda ko mu bulanga aho corona asobola okuyira naye wantatuuka kati obadde okyagamba katongolo mutongo mbadde nkyagamba nti kubanga lwaki ndese example eyo kubanga kino aizoni tujjawe mazima wangambe okukuba freestyle nti wali mazima nenza ate kuvadda njagala nnyo amazima gakaawa naye nze ngaagala you like it or not nkimanyi nti bali TV jibali bambali bamwa sente nyingi kusinza kuzali afuna naye yangamba ekintu kiri kimu kyankwata ko nganze yangamba Benz wali sente nyingi naye Benz waliwo kyenzimbye nti kyenzimbire bayite erinyo ba profile yange brand yange nti wali ngenda funa nyingi naye ngenda kufa nangamba Benz obanga n'ebirala no wanye ekintu kibayite erinnya oba profile yo kubanga kyo kikubeererawo ebbanga lyonna okitegeera naye wali ngenda kufa nfune sente naye nga nvuddewo era ekintu nakikwata nnyo n'agaana okukola omulimu yagaana ogukola yagaana ogutwala naye at the end of the day ate kati program ye ate yapiikinga kuba naye nali mugamba waki tulumba wali waki tulumba wano nga okumanya abantu tulina endowooza zaffe tetuyinza olowooza nti ntuufu naye nga ate oluusi ku ndowooza era ng'abali ewe balowooza because era kino kyenjogera kumanyi waki njagala twogere reality abantu babadde bakola nga obuze si kubula nti wagwa naye obadde wabula nga olina gye wagenda okukola emirimu emirala ate kankube bwe natuukayo era kyekiri kyenkugambye exception you must have a mind which is exceptional era bwe natuukayo njagala okakasa nze nagenda nga muvuzi wa taxi owulira ye diro yanzija wano naye ekyala wa company eyeri ayantwala twatuukayo emyezi ebiri eja training yangambira you don't deserve to be a taxi driver, you deserve to be an administrator right away. Ebitabo byange kubalala abasinga tasobola kwogera ekyo tuve ku ekyo abaana be Uganda no bempadde emirimu tobamanyi muwendo njagala Middle East siye Gordon akubuulire nakako mbadde ebweru nzize mu Middle East nenkozesa interview emirundi eji ndowooza emirundi ng'esatu sinebiri naye nga abaana batuukawo okubakozesa interview za driving because nze mbadde company administrator wa driving company ya taxi naye nga abaana batuuka wali ku hill tanka kibuye hill tanka muyenga naye nga omwana tamanyi nakuvuga mmotoka naye nga yazze n'alaba soda nyamba ne mugamba my dear oba tomanyi kuvuga sijja kutwala sibeera nzekka mbeerako n'abalala mbeera recruitment officer alongside ne ba HR managers abalala kati nze nsobola okuyisaawo naye alutoli tajja kuyisaawo kuba baagala quality
Okay. KHM. Ibra Bogere. Ask. Maghrib. This is not companies because this is a mabana interview. Sarah Investments. Erie Yondinda. Baisa Kato. Company nyingi. So what am I trying to say? Nyambi at least kugwanga lino tadeke tafali. In every lifestyle, in every profession, in every field, nyambi eko. Echo gochosubira nti kitono ate nyambi kinene. Nebo njogera kati nogenda Abu Dhabi. Nebo ogenda bugenzi noteka Emirates taxi. Profile yange ojja kulaba nga jendi. Nebo obuuza bana bali Abu Dhabi, Dubai. People have been calling me from Oman, Saudi Arabia, sister bafe bayambe, brother bafe bayambe. I've been helping them. Omanyano freestyle tugenda kweyuza. So, nze kyayagala okulaga nti omuntu abeera nga is blessed, is favored. He has the knowledge. Atenga ayagaliza. Definitely aja kusanga obulamu nga buki bwangu. That's why nze sanga nga ko bulamu nga ngamba nti wano nvuddewo because I'm competent enough to work good. I don't need to be a friend. Naye challenge kijo wafuna mu mbeera eyo yali serebu ngo ensi yonna ekumanyi kwa abasajja abali baako omulio mu industry saawe eyo mu entertainment industry ba presenter botunuzaako amaaso naye wawulira otya embeera eyo okugenda mu mbeera eri empya obadde mukali akabeera ka SC mayina wali wanyuma SC nkulaba biki yo media enyuma naye just not nze nina principle je nkozesa nti amwe money predator nze wali sente wendaga oyiga sente wali sente wendaga am predator. That's why wakoze opportunity entono era bwe navaawo nalinya ate nengende eri ate nerinenzifuna ate kati nkomyewo osegera naye ate nga ekyo kyonna otumalo kikola yagaliza Branic have a good heart abantu babeere n'emitima nze nabeeranga kubuka eddaawo nindaba abaana abaleta music ne bwe nkuteerawo kati kamera ne kugamba nti mu bayimbi bonna abo ba Gravity nga bakatandika ba Eddie Kenzo Gravity yakubira walumbeza yaludiramu lwembo lwamuleeta kitofu lwamuleeta Eddie Kenzo yakuba akayimba ne Mick Wine yanimba we lwamuleeta awo n'abaana abo ngamba ina mutano ne tujja awo n'aba Maro nga bayimba obudo nga bakyali naye njagala nga tuli ku kamera waveyo muyimbi ogwo agambe nti soda yansabako sente oba soda yanemesa oba soda yata kuba music waffe njagala okukakasa east and west south and north paka wano mu central teri yaja kukigambe ninga teba present obamanyi ate je sekikuolereza nze kenye naleta ku nyimba naye omanyi tulina enjogera ga nosonyiwa abantu batuliza banansonyiwa waliwo enjogera ffe gye twogera nga ffe abayimbi oli wamufuna mu obuzibu amazima sikwogera nti oli naye siwulirangako presenter yali azze n'agamba Semakula ayina embwa nze kizibu nnyo mwana ogondi wambwa nnyo naye amaze saakikuwulirako ate kankuwulire kubanga wali straight nali straight twala oluyimba ona lulungi tugenda dukuba era sigwali ozirisivi twala wali oluyimba ogambye luyimba ki nti weruti it's okay oluyimba luba lulungi ate lwaki ate naye omulanga ate Branic kankubulire n'ekirala ng'oggyeko ekyo guli okukuba ennyimba mulimo gwange nawe okuleeta music mulimo kitegeera naye bapresenter bano I'm sorry to say before the camera mulimu abantu abatakuta oba bayina emyoyo nga tuli mugagga mutima nze Branic nakula muzeeyi wange ngamba beera mugagga mutima sente si yemala buli kyonna so ekisinga obukulu mu bulamu mpisa ekisinga obukulu mu bulamu kwagala no bakubeera friendly ekisinga obukulu mu bulamu kubeera straight si sente this is where the problem comes tiba presenter abasinga ensangi zino balowooza ku sente era mbeerako ekivulu kye nalimu nentula ku ntebe bwenti sijja kikulira nali mu kivulu kya Rema nentula ku ntebe bwenti nendaba bannamawulire nali nakaveebwe nga sente zange zikyaliwo nendaba bannamawulire nentula bwenti nengamba really is this the journalism we used to do is this the profession we are carrying today transport mama transport bamukubirako n'ebikonde osegera kati nzo olwokuba nina omutima omugagga waliwo bisijja kukkiriza kugendera mu nsindikagano from long time ago that's how I am
naye nga ate kyeyerabira nze waloweza ebintu omanyi twogera ku industry nga weeri ate bwe abasajja tuwa respect naye waliwo ekintu kye neebuuza ne ŋŋamba naye w'ogenda nga tosase mawulire kikendeeza chances ez'omulimu naye ate waliwo w'ogafunye ogasase naye ate oli agasase takusanyusizza ate osobola omukyawa ate n'omukyawa naye ate on the other side eno otuttayo omulimu agukuwadde oripotinza kati naye ekiki kino kugamba ebintu ebibadde byanconfusinganga oli omuyisi kagushooke n'omugamba gundi naye ate n'abanga obamuwadde katugize 5 transport wewe bali kujja n'okumuwa si kibi naye nga waliwo ababiteeka mu feeling okuzikaka omuntu nti muzeeyi kanaakantu okitegeera muzeeyi kati kana ezike likole kinaawe muzeeyi ayongerako ekizike kankubuulire nga munnamawulire atulaba akyakaabira ekizike waliwo ali ekabongo waliwo ali West Nile munnamawulire weeyo tasobola na kufuna mutwalo ekituufu kyo so people tubeereko n'emizi okitegeera tubeereko n'emizi twagale ensi yaffe ate tubeere ne spirit nze Branic nze kankubuulire nze ebintu bya ssente tebimalamu era n'olwensonga eyo ndowooza tugendeko mu kayimba aka Jani otumala akayimba ka Jani aka Branic tukubewo n'akayimba ka Ed Kenzo ensi tenemalamu tenemazaamu tukaweereza abanamawulire betwogerako olunaku olwaleero abayimbi nabo abali eyo ensinga ekwemazaamu tukaweerezako n'abantu ne bannabyabufuzi tubogereko abannabyabufuzi nabo bali mu mbeera eyo nga mmwe muli eyo muli abulise nemuyamba abantu bammwe bemukiikirira naawe omuntu ali mu katale alaba eyes on you program eno ofunemu ekyokuyiga aguge mazima ye program eyes on you semakula soda waba wano ABS yona era nga ne pasaiga era naye wakabina ku program eyes on you